Abeera nga tannakaabako. Simayiringa bulungi. Kati ngenda sooka nkuletera ebyokulya olye bwajja. Okay? Saakudda mukulaba ng'okaaba. Okakyakaaba simuleeta? Nedda mukwano muleete. Bw'oba okaaba simuleeta. Nedda muleete. Kuba oli omusajja njagala ajja afune essanyu. Osirise? Nsirise. Muleete? Muleete. Naye enjala ennuma neetaaga kulya. Oli mutuufu. Ate enjala. Maleete ku kyokulya. Oli omuntu buli ddiiru lwebaluka bwe papa. Okitegeera. Muntu ali. Muntu anywe. Ate wano waliwo n'ezirungu. Nze njagala kulya. Neetaaga mmere. Era omuntu omala okulya ojaalamu. Nawe. Njagala kulya. Abakula wano baliwa. Njagala kulya. Bwe! Jangu. Bwe! Jangu naawe. Abaana bano bakusobera. Labayo nno. Kati wenyiga ki? Wenyiga ki gwe kyenyiganyiga bikigwe? Ne bakuyita ngo weefuula mbono oli wakabi nnyo. Oba temwagala kukola muve wano? Sadala nkukoze. Bwe muba munoonya emirimu muba mujagala. Olumala okugufuna ate n'ogutyoboola. N'omuntu n'akuyita no. Obadde oŋŋamba ki Sadala? Kati ndowooza olaba. Ono muwe buli kyagala okulya, muwe buli kyagala okunywa, omuweerako ne desert. Bw'amaliriza omutwaleko n'emmanju. Ate omulinda n'asooka amaliriza. Okumaliriza ki Sadala? Kasiru. Manju bakolayo ki? Bakubirayo muziki. Aye waba ayagala kuba gaali era omulenda n'akuba eggaali ye. Sadala naawe. Bano bw'otamulagira asobola okugwa mu nsobi. Okisusiza. Anti ayinza okuleetera ebikookooma. Ayinza okuleetera ejjinja. Bano bawena. Ayinza okuba kakozesa na jjinja effunfugu. Sadala. Wamanyabo. Kankubuulire. Ono bw'aba akukwana tabako kyakulimba neki? Ono talina kyaliwa. Ono gw'olaba wa? Asikali kujja kyeri. Oyinza omulimba. Amma ayinza okulimbalimba. Naye tabako kyagamba. Nze ndi mukazi munno nkubuuza. Ono talina wadde ekikumi neki? Baali bamugoba bakamuuza tebakakuza. Ati bakakuza ate uliriza n'okumuuza. Nze kamwa kwogera n'abalala. Twagenda mukama waffe ne tufukamira ne twegayira. Lwaki olimba omukazi? Tabako kyakulimba n'ebyo byatumiza tasobola kubisasula mukwano. N'ebyo ebyokunywa era nkusaasira. Mukwano. Byonna byakugambye ompe n'ebyenywedde. Nze ngenda obisasula. Kati obadde olwokompoka wuuyo oswadde kati guli mu katimbako kenyeenya. Saba konsonyiwa maako. Kale kakati ndeterayo oluwombo Yema. ne kajuisi kamango. Kajuisi kamango. Kakati oluwombo lwa nkoko, lwa mbuzi, ndeterwa ki mama? Ndowooza leeta lwa mbuzi. Lwa mbuzi. Kakati ate mmere. Tulinayo ettooke, omucere gwa white, piraawo. Teekako yonna. Juni, muwogo, kitegeera. Weteekako n'enva endiirwa. Jangu wagwereeta mmere. Ate making sure nti emmere gy'omuwa tagimalaawo. Nange muli ku kiddo. Yanguwa luwombo lwa mbuzi. Ano mwana embuzi yasigala kugirya buli. Ate aye munayo oli mulunzi. Lunda embuzi. Ati oli andi. Sadala. Balabye naawe wano. Nnyo. Sikoze bonna bamanya Sadala yakoze. Ate kati ndigo. Amayinja gakuwaga. Soja. Era gy'obuzinga tamumanya soka n'agawo omusajja oba. Soka nkambuwala munnaate. Kigambo Jackie tosobola kuŋŋamba kigambo kinene bwekityo nti ndi mubi. Jackie okakasa ndi mubi. Novuma nti nkwate n'endabirwamu nerabe. Olinga agamba munno tosobola
Okaaba? Okyakaaba? Nedda. Mbizaayo ebyokulya byange? Nedda. Kati lwaki okaaba? Sangula amaziga gonna. Oli omuntu gwendeeta talina kulaba nga okaaba baana. Tonswaza. Jako. Okitegeeza obwedda nagenza oli kunyiizira. Nyinza okuzaayo ebyokulya byange nze ne sibikuwa. Mbizeeyo? Nedda. Mbikuwe? Osirise? Togenda kuddamu kaaba? Sigenda kuddamu. Kati ate oyuliriza oyina obbirya mangu. Speed kuba talina kusanga ng'okyali. Kuba ayinza olaba obubi bwo. Kuba omuntu bamulaba nnyo ng'ali obubi. Naye twagala mazima, kubuulira amazima nze nakuleese. Nga w'okola ensobi nakusanga ng'okyalya obufumbo teri. Tonoonya bufumbo? Tewadiba? Sikuyambye okufunira omusajja? Onyambye. Kati ate okaabira ki? Ngenda bizaayo bw'okaaba. Sirika. Tonyizira. Seeka smilinga. Tikka. Bulungi. Kati lya bulungi. Lya speed. Wajira sange ng'omaze muleeta kati. Webale nnyo bali. Tunuulira omusajja. Yanyiri. Omulaba kati abulako kitoogo okufuuka lwera agazuwa. Kyovula mukama wange nkwebaza. Bw'osaba okola ekintu okikolera ddala. N'omutima gumu. Naye ate olaba naawe atamanyi bya mulembe guno eyitako. Kuba kati gwe wayitako. Sibanga kakisipaye. Era ogwa mu kayimba k'omwana tusiimuuse abatunoonya bagambe basiimuuse. N'ebintu ebimu obigendamu nnyo. Naye olaba naawe okirabye mbadde ŋŋamba kitegeeza nanyumi. Ate si gwe osoose. Yonna gyempita buli muntu enaaza bannaye kyekyo. Kuba kati nkitambulira namu kikyayambala ngoye endala. Olaba ba clients abakadde. Kasitoma gyawo ne yeekangamu. Ne ngenda waali ne mugamba totya relax. Yenze wa bulijjo. Yego wa bulijjo. Ne mugamba ye bayita Landstar empya. Enongoseemu. New Landstar International. Ekitegeeza wanyumye nnyo. Kwa buli muntu ayogerera ku saddala buli mwegera ku saddala. Mukama wange. Siya era nze ngamba bugambi manager waffe omulungi omuyoyote omulongoseemu ategeera kiviiri wange kiviiri noboseka amanya nti akuwa ssente. Nsaba Mukama Katonda liiso ddene ngaba mikisa yonna gy'oli kiviiri wange alla akuwummuze mirembe omutonzi akuwa ekiwummuze mirembe anti kyengamba wonna waba awummuddemuuko Mukama Katonda naye salawo netegirawo leka kugereesa ususse walikomye kinene ekimujyamu kinene kukuli ekiwumulo naye nga mune Mukama wange ekyokunyuma kyose ate sikitya nnyo kuba nze kuva buto nze Mukama wange ennyumira ebyambala nze buli kyoteeka ku mubiri gwange kebeere kutya ekutiya eyakadeeya mukasa kadeeya era bagamba mukasa kadeeya atawuse omanyi natwala maama wange nnyaba wanzaala watwala maama we omugenzi nantume Swahili nkasimayo era naye smilinga ngaati atya akazigo yakola ng'atya nanga asinika olwo yasinika senga yali ku mulembe guno kubona abeekolako nokola abeekolako obutuufu yalifunye omusajja amutwala yalidiridde ku lujja kubanga bubi nnyo. Ani mubi ono mama we ate ono naye ni maama we bwali babi yali mubi twali agaja afaanana maama we naye kati akalanyi buli wamu waliwo eminyaafwa era tujja kunoomera eminyaafwa
buli wamu wali olusalosalo oyinza okulowooza mukoka kulukutira mu feesi. Omanyi bwe wakula mu feesi toyagala akusinga. Kikyategeeza mu ekyo bwa bukadde ate oyagala akusinga munnaaye. ompise mukadde nnyo. Wama mukama wange yenze ndi mu ssiimu nnyo abawutiri ezisinga zonna era baalabira ku nze kati. Nja kukola emirimu. Naye mugenda bye? Mugenda bye? Manyi saagala ko. Labano kama wange. Bakano kayitamuko ka white. Red. Kitugenda okukola. Wano mute. Okuva n'olwaliro ekyambalo ekyo nkikugyeko. Ensonga lwaki nkikugyeko nze saagala kunsinga buli omu awaana gwe. Nze nakigula. Yali idea yange. Okuva n'olwaliro nkikugyeko era tuddamu okukyambala. Mukama wange waliwo ofunye omuntu akuwaana. Tiryampaana. Tiryanfaako. Kijja kukola. Kiyinza obutakola ky'oliisa. Obwemula. Mumukola. Okukinzijako kikola otya. Nkyambale. Nali nkigaanye. N'okinzingako. Nkifunyemu interest. Nkitadde ku mutima gwange ate okalambira. Sadala. Totamwana. Nedda weerabidde. Ono mukama waffe bayogedde lyaddamu. Oyagala kumulaba mukamwa. Nyamulaba ne matu. Okwo kuba kunyooma. Ne buba oyagala kulaba mu nkwawa nja kuyingizaayo. Ne mu nnyindo. Ajja kuyiyiza ekirala. Teri. Oya bwa mu nnyindo nja dukuula. Sadala oyite ono mukama wo. Ate mukama wange nempulira ndaba awaba. Oseerera ssebo oseeredde. Oseerera. Ng'ozijako ekyambalo ekyo. Kale kitekisoboka. Ekyo kigenda mu byolowooza. Totawaana. Kati ngenda nakutaka kukisuulamu. Sikijja ku mubiri. Onokimaamulako mamu. Bajja kukimbaagako obubaazi. Ati bwe bakugoba. Babaaga akabusi. Bwe bakugoba. Myanya nakyo. Yoyo. Ngambye. Yoyo. Nange ne ŋŋamba. Nti ngenda kufuna ekyambalo ekirala n'ekyo Nange kijjeko. nekiremerako. Ono mukama wo. Ngambye. Ati nange ne ŋŋamba ssebo. Tojja gamba weka. Ogamba ŋŋamba. Sadala. Ate agambe nga nsirise. Ansinge. Sadala oyitawo. Wanabadde gambye nti ngenda kukomawo. Naye kale. Kale ezenkanankana n'ebisiki. Bw'ompangula. Gwe tompangula nkusi. Mukama wange bw'okinyambula. Sijja. Awo kati ngenda kukola buswa. Buswa bweri. Kasoma nga jjaga mugambo ya. Kali olaba omukunamidde. Ati kati mulegereza ekiddako. Mugereza ekiddako. Gezo kinyambula. Okujjako ng'ongamba mpereze buswa. Ate nze obuweerere bwange tebuli. Oyise waaliko. Obulazi sibwagala. N'aba n'ebiseera. Wano wakukunala, wano wazika, wano wagira, wano wasakaatira. Okwokuteesateesa. Okay. Kale n'ekigambo kyange kyekyo. Genda ogye mu uniform. Kubange nkweyamba. Jamu. Oyambuliremu kasampulo. Genda Olabe. Sisobola kijjamu. Ekyo arama karamayi. Bande sa. No. Sikijjamu sebo. Sikijjamu. Wayi. No. Sikijjamu. Satati. Insegudde. Doza mukama wange okirabye. Ssekabaka wekeweeyolera. Kalume kakume. Gwe mondekera. Nja mulagirako bwe. Manyi bepankapanka nnyo. Anfunayo awo omuwala omu. Okoleka cocktail juice. Kale. Yakanguye. Kale. You're welcome, Madam, to Landstar 5-star Hotel. Yes, here we have a very, very VIP treatment and corporate treatment. And yes, it is, like it says, service with a difference. So feel at home. You know, this is a place away from home. That you feel home, you can still call home. So what can I offer you? So we're buli wano kitambula bulungi era aba customers oba osobola okubeera kyeyagala oba room booking oba ng'oyagala kufunayo ekyokola oba maybe conference facilities tulina gardens oziraba nnungi nnyo ate ziri very spacious osobola okuba ng'oteekawo embaga ate era ne bwoba ng'olina obula mu cocktail parties tufuna end of year parties eza companies you can still be our guest. But what can I offer you? Okay, tulinayo ebintu nga beef stroganoff.
you can have one. You can go through our menu. You can also, maybe to just simplify for you can have a chicken Florentine. That may be easier because it is chicken breast that we marinate very well, and then we mix in spinach in creamy sauce so that you can have the perfect meal, and also to just blow your taste buds. But alternatively, in the chicken section, you can also have grilled chicken under a break. That is also nice, and we can serve it with chicken salad or maybe a veg. Yep. Oli bulungi. Nyaba oli bulungi. Chichi. Askari oyita waaki? Sadala. Anti ndabuuka ababuzibu ki? Nzize kujjako odda naye ndaba like oli mukozaako munyo. Tewali buzibu, nafunyedde ebyokulya Jackie yankozeeko. Oh, Jackie yakozeeko. Okay. You sure you're fine? Ndi bulungi. Ate ekyokulya nakyo wakimutumira? Ndi bulungi, buli kimu nakyo. Madam, oba weetagayo ka counseling, sobola okuyitira ku manager waffe, oba ne tufunirawo room nga weetaaga kwebakako so that you calm down. Atatuuka. Oba mpita Askari. Oba ogambye Jackie yakozeeko. Sadala. Uko mkono kwa basi. Omanyi nakulumiriza nekugamba ekyambalo sijja kukijja oba kukisolamu kati ntandise kukyeba. Sijja kusaba Sadala. Sikijjaamu ojja kuŋŋamba kirala sikijjaamu. Ekikujjamu. Sadala. Omukyalo ono ow'emikolo ayogere mesaje tegere omukolo anakutuwa takutuwa omukolo gye guli teguliyo kubanga bwe kiba nti okuva lye yagenda tadda kituma kimufaako. Oyo omukyala kwanze kati kamuleeta era nze namuyimiriza asooka alindemu. Oyimiriza waki oliyita waki gayimirizaaki Kickback tetulemu okumanya oba saategeera kickback agenda kukola sente mmeka tetwabyogerako tayinza kukola kickback tetumaze okumwogerako namalirize wano ebintu binde ate gyendi kuba nze namuleeta. Kickback ayagala sente Kickback ayagala 30%. ki 30% egimanyi ku mutwalo gumu ogwa dola tumweke 13 mukadde 10 n'okusoba. Teekamu amagezi lowooza tegeera 13 eza dola ozimanyi 13 $3,000. Nange wabula musajja gwe Allah wano yatukuwanga kibonerezo gwe buli kimu kiyingiramu kikuluma buli kimu kikuddugula buli kimu kikunyiga kiki kyoyagala kagani kati 13 eza dola yes olaba nyingi ze nyingi okusinga akasanvu akati ku 13 zitufiirize akasanvu kalamba hoteli yonna efiirwe olw'okuba ng'olaba kickback tebisookedde wano bikolebwa omuntu bwaleeta business bamuddiza kickback bwogaana okugigira kati nga yagenda n'okutwala awalala ng'abayagala kickback okumuzaayo ekyo kye bayita okuzza omuzigo kyekitambuza emirimu
gye wava nkakasa bakuwona buwonyi era gye wava ebintu bitambula bulungi nojooga otaanye ebyawa kuba olimbega